Empaka z'omuwala w'ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe asinga obubalagavu zengedde. Empaka zanga 29 April 2023 nga zakuyindira ku hoteli ya Kampala Nile Resort esangibwa mu Namanve mu disitulikiti y'e Mukono. Abategesi b'empaka zino ezeeyongedde bbugumu bategese olukungaana lw'abannamawulire olubadde ku hoteli eno ne bategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde. Tuli wano ku Kampala Nile Resort okutegeeza ensi nti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno lujja kuba Lwomukaaga. Mujje mulabe abannalungi b'ebyobulambuzi abagenda okuwanika bendera ya Kyaggwe. Kino nakyo njagadde nkijjukize bannakyaggwe. Kyaggwe ffe tulina engabo ey'obuwanguzi emirundi 3 era nga Kyaggwe tuteekwa okuyimukiramu. Akulira ebyobulambuzi mu ssaza Kyaggwe musajja wa Kabaka Patrick Sekabembe agambye nti zitambulidde ku mulama gw'okukuuma obutonde bw'ensi kye bayise greening tourism era abawala abagenda okuzeetabamu basunsuddwa mu ggombolola ezikola essaza ly'e Kyaggwe. Nyagala okukaatiriza ensonga eno mu Buganda bwonna nti omulamwa ogw'okunoonya nnalulungi w'ebyobulambuzi kutumbula bya bulambuzi byaffe okugeza nga wano e Kyaggwe era nga tuli wano kumpi hoteli eri ku Kampala Jinja Express. Tusubwa emikisa mingi egituyitako. Abantu abalambuzi batuyitako ne bagenda Jinja ne bagenda Kapchorwa so nga tulina ebintu ebyobulambuzi bingi. Akulira ebyokunoonyeza hoteli ya Kampala Nile Resort akatale Fred Ameni Ogwang agamba nti beesiimye okukwatagana ne Buganda okutegeka empaka zino kubanga basangibwa mu Kyaggwe. We have accommodation, we have many other items for which a hotel can offer, which you can benefit from. Please come on 29th, have a look at the facilities, use it even afterwards. Otherwise, you are most welcome. We are proud to be associated with Kyaggwe District, with Buganda Kingdom. We have been getting a lot of support from the kingdom, from Buganda Kingdom, especially from Jinja Nile Resort. They have supported us so much. So that's when why we can say that we cannot leave Buganda Kingdom. We are even in Buganda Kingdom. They are supporting us. We need to associate with them even much more. Kansala Esther Kayaga omu ku bategesi agambye nti abawala babategeka basobole okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo nga babanguse bulungi naddala okumanya obuvunaanyizibwa bannalulungi w'ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Okuteekateeka abawala okuva ku byalo era bavudde mu mpaka ez'enjawulo abamu bakiise mu magombolola gaabwe okujja ku mutendera ogw'essaza era abazadde abamu twogeddeko nabo ne batuwa abaana bano. Anaayitamu ku bano agenda kukiikirira Kyaggwe mu mpaka za Buganda. 29 ku Lwomukaaga mujje ku Nile Resort Hotel saa 12 emirango igenda kuba migule tulonde nnalulungi agenda okutukiikirira nga bannakyaggwe bwe yanajjayo ekitiibwa kyaba kinnakyaggwe ku byonnono n'obuwangwa n'ebyobulambuzi ebiri mu Kyaggwe. Tulabe nga tulonda omuntu oyo anatutuusa ku ntikko mwenna mbakubiriza omulamu mwenna abasuubuzi bannamakolero bannabizinesi bonna Kyaggwe gw'omanyi ng'okwatibwako ng'oli mu Kyaggwe. Kubiriza omukisa guno weeguli mujje muveeyo tutwagira abaana ab'obuwala bano tulonde misi tourism mu Kyaggwe. Abawala balambuziddwa ekifo kyonna era ne bawera okukola ekisoboka okulaba nga bawangula engula eno. Era twaze wano ffenna nga otulaba twaze kwegatta mu mpaka zino eza Kyaggwe tusobole okweyongerayo tugende Mmengo. Era twetegese nnyo nnyo n'okusinga abalala bwe balowooza nga tulindirira olunaku n'essanyu eringi nga tulinda lutuuke buli omu agamba lunaatuuka ddi. Mugenda kutumbula buti ebyobulambuzi mwe bamiisi gwe nga ggwe? Nze nga nze Miss Tenjeru era Miss Kyaggwe addako. Ndi mwetegefu nnyo okutumbula ebyobulambuzi nga tuteekawo emisomo egy'enjawulo nga tuyigiriza abantu baffe aba bulijjo emigaso gy'ebintu binene bibaliraanye ng'ebyennono n'ebibira ebibaliraanye n'ebintu eby'enjawulo.